شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده مديا. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله ما لحبيب سوى محمد خير رسول نبي مكرم. اللهم صل على محمد أشهر القمريات وآل لزمان ينجلي عنه صدى. هل رحمه ليلة مولده آسية ومريم بنسوة من الحظيرة القدسية. ولدته صلى الله عليه وسلم وراية له سنفرغ لكم صلى الله عليك الله صلى دائمات لا ظهوري ما صلى الله على محمد مرحبا صلوات الله عليه وسلم. الله عالم سري وأخفى مستجيب دعوتي ما صلى الله. الله ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي ما صلى الله على محمد صلوات الله عليه وسلم. وهذا قد استحسن القيام عند ذكر osokera datwebaza Allah jalla jalaluhu yakiri Islam kamwango no Sheikh Abdurrahmani akulira ebyenteekateeka mu office ya mkamwaffe mufti wa Uganda Sheikh Abdallah Semambo okubeera ku mukolo guno ng'omugenyi omukulu. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Wakitiba Nabi Muhammad we yali yakatuuka e Madinatul Munawwara ekigambo kyeyatandikirako yakoola abantu bonna nga tasosodde eddiini. Yabagamba nti ya ayyuhan nas afshu salama baina amanya gange eddiini ye mukyala Hajara namukwayo. Saba Allah jalla jalaaluhu amuteera omukisa mulimu guno gwakoze. Kigambo kuyimba obusiraamu bwatambulira ku bayimbi abo omukamalo obukamazi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yayina abatontomi be abantu tebamanyi Sheikh nti obutonto mafanni musono mu misono gy'okuyimba. Abasajja bakulabita omututtu batontoma ebigambo nera ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byaliwo. Omusajja agamba nti kifa nabki min dhikri habibi wa manzili bisikti liwa baina dakhulin fahaumali kaanni ghadati baini yawma tahammali lada samrati hayyina kifandali. Ngakomekeza n'ennyukuta basa era n'abaami beeno omubali kuteeka mu basitaabu bakyala ssente. Saba Allah zibakuumira bongere ssente bongere obugagga. Allahumma amin. Agenda okukomawo ng'amuyimbira kayimba kalala omukyala amugamba nti yamuyimbira kayimba kono omukyala ono Dolini Mutiibwa
namugamba kati ndukasimayi kati nogenda bakulyawo ki dda abakazi tolinga ssente newozisulamu kwano nga nkwana mukyala wange paka wenamugusa era nga buli wategalamu nga kamuteeramu ndi mulaavu yakakuba ne gulabita omutujjuse omukama wange wallahi nga haddati buli wakawulira nga laavu ekomawo okimanyi nti abantu bangi bazaalidde abaana nga bagenda namujjana nga bategeera Allah nga bategeera nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye ng'ekyabagatta nnyimba z'abayimbi abo Sheikh wange ayina akaala ke yakuba akasirira ejjula akabakyala buli mukyala yenna ali wano tebeebutonera ejjula abasajja batereka abakyala naddala ng'ofunye omukyala nga takola nga teyasoma nga talina kyali ng'olinamu obusente wallahi abasajja bayisa bubi abakyala n'abakyala kiri gye muli okumanya mbu tolira ejjula Allah jalla jalaaluhu ayina obutungulu bwe yabateekamu olaba akakyala nga kasiiwuufu nga bateekamu katungulu kyomu nagateekamu kacumbaali nagateekamu pirawo masala wallahi nga waliwo agamba ndiga bwefiira Allah jalla jalaaluhu n'agamba watu Allah bwe yawunda abakyala kati buli omu yenna ali wano ng'oli mukyala kimanyi olwaliro mutoliki tolire ejjula okuliga twayise amaanyi yabayigisa akayimba ng'abakyala okumanya nti tolire ejjula mu mbeera yonna saba Allah tabaraka wataala ebigambo by'abayimbi tujjengamu hikma nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti inna min ashiri la hikma mazima mu kuyimba okwo mu kutontoma okwo mulimu ebigambo eby'amakulu era Ibn Baz ali imaamu omukuba imaamu ab'obusiraamu Sheikh Ibn Baz yagamba nti okuyimba kuteekulamu emiteeko ebiri waliwo okuyimba kuno okwabawemulo okwo tekukkirizibwa mu busiraamu naye okuyimba singa kubaamu amakulu singa kubaamu ebigambo eby'amakulu eby'amagezi okwo okuyimba kukkirizibwa okusinziira ku nsomesa ya Ibn Baz saba Allah jalla jalaaluhu amusaasire n'olwensonga eyo bagala nga bakkiriza abalungi saba Allah jalla jalaaluhu buli muntu yenna ali wano ng'olina omuyimbi wo gw'oyagala ku mutima tunuulira nnyo ebigambo ebimuvaamu ffe kitulese wano olwaleero ennyimba za Spice zibuulirira ate zirimu omukwano abasajja bangi wallahi babadde mu bufumbo ne babuwangaaliramu nga bawulira nnyimba ezo n'abalala bamufaanana bakingi saha n'abalala saba Allah jalla jalaaluhu abayimbi abo tubaagale bannange waliwo omuwalimu ali wano ng'avumirira abayimbi naye ng'omukolo nga guno tasobodde gukulamula manzaani agukoze abadde mukyala ng'ate muyimbi waliwo omuwalimu ng'alina ne ssente naye guno omukolo tasobodde kukola ki kugukola omukyala oyo waba yeerekereza ng'abadde asobola okugenda ku biiki n'ayita bayimbi banne ne bajja ssente zino n'asalawo aziriise abantu abagenda okubeera wano saba Allah amwongere obugagga ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبح الله جل جلاله بالمنتوالي ونو الله كماليري سبح الله جل جلاله بالمنتوالي ونو الله مغغا واسي سبح الله جل جلاله ومتارو no Spice Diana afukenna mbemu mu Uganda wamune wa Uganda yonna obayi saba Allah tabaraka wa taala buli muntu yenna ali wano kyayani ayanira omutima gwe Allah akimuwe yagamba Allah jalla jalaaluhu naddu yagamba nti Allah mugabi nnyate mulamu toyinza kuwanika mikono ng'omusaba n'ogijjayo nga talina kyakuwadde buli agala Allah akuwanika emikono gye mu bbanga buli agala Allah mugaggawaza awanike emikono mu bbanga saba Allah mwenna abagaggawase saba mwenna Allah abawejjana saba mwenna Allah tabaraka wa taala abasiime saba mwenna Allah tabaraka wa taala abafula abantu ab'omuwendo saba Allah jalla jalaaluhu abalage balabe bammwe abatali mikwano gyammwe Allah agibalage abalungi basembere gye muli ate abali okumpi nammwe nga babi Allah abajjire ddala mu bulamu bwammwe saba buli muntu yenna ali wano Allah akuwe ekyo ekiyayaanira omutima go Allah asukulumye nnyo abasinga okuwanika emikono mu bbanga asinga okuwanika emikono mu bbanga Allah amuwere wano wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh entandikwa ebyo tutandikisa kutuwa obudde tufunda ebigambo tusalako misali n'ebyo tubirisi tugenda bikola tutya kubanga sigaza abantu basatu oba babiri naye ati njagala bonna gwe wenyini otoka kuba sipiidiyo naye njagala ayatwa otuwa omuntu agenda okutuwaniriza omugenyi omukulu gyoka mubiyite kati kampita omugenyi omukulu ensonga ezo yanazitereza bakulu awo tusobola okukkiriza otandikire awo
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Kusokera ddala